So bane kya gwenne lunaku olwaleero kakati kyeya omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali bweru eyo baka kibwa omuweereza nakyo kanjogereko agume naye n'abantu bankooya n'emmotoka natuuka n'okugikweka nengiwummuzamu nga bambuuza bannange aluwa azzaako ki bambuuza azzaako ki nange ne mbagamba oba mwana wa buwala oba wa bulenzi sikimanyi kinze mukazi we mubuuze mukazi we anti azzaako ki oba wa buwala oba wa bulenzi nange simanyi naye nga ye ali bulungi talina mutawaana ateekateeka kudda mu ggwanga lye oba mu maka ge kyemmanyiiko nga munnayuganda naye abambuuza bannange Kyagulanyi ate talina kintu kyeyatwala kya muntu yenna yenna talina mubanja ebintu byonna yabikola n'abikola kati tumwagaza yali omuntu ogwo nakola kyasobola naye bannayuganda ne just sleep bo beebaka bwebasi so buli muntu temumubuuza weerwaneko wekka tulina kwerwanako ffenna ye yabikola n'abiteeka n'abibakolera mwe ne mulemwa mwebale kumuwa kalulu naye temwakakuuma bulungi mwebale kakuuma temwakalondoola kati yakole ati buli muntu yerwaneko mu mbeera zonna naye okulonda kwaggwa buli muntu adde ku mirimu gye ng'omuntu biri byaggwa oba oli wa Nuupu dda ku mirimu gye wali okola kulonda kwakola ki kwaggwa naye nga tekikulemera ku mutima kuba kikyaliko ekibeerako ate onaakikolera kibeerako naye nga dda ku mirimu gye okole by'osaana okukola